Bobi Wine bwe yajja mu kuvuganya kuno najja mu bintu bino twali tulowooza zenga abavuganya abalala naye bwenda ba Bobi Wine ono atuleetedde agamba avuddeko oba nkiyite kiki ekizibu n'abaali bakola emirimu gyabwe nga bapromota kati bali affected. Ensonga ya Nobert yatuukawo nga tetuliiwo ng'abakulembeze twali yaggulu ne batukubira ne tugoberera ebyali bitambula. Olwaleero ffe tubagamye ntumanye ebigenda mu maaso ne gavumenti. Ebyo bye mulaba eyo set up nti gavumenti olwaleero kati kambawe scenario mwenna gye mutaategeera about Nobert. Show ya Nobert mu kubeerawo omuyimbi promoter yafuna kirowoozo kigamba nti naye omusajja ono ng'aludde okukola bwe ngenda ne muteekamu ssente ne mpushinga tasobola okufuna sympathy. Point ya mukitegeera kye bayita promoter n'agenda n'amusanga musajja gye yali. Olwaleero Wizo bw'abanga alina obusungu nti abanja miliyoni 5 njagala bannayuganda mukwatirwe ekisa abaddewo nga muzimu weerawa nga tebakoze concert ngenda kugendawo. Wizo abadde abeera wali wasula mu kigagga nga mumanyiyo abagamba Nobert yabadde mutuufu okubwa namwe bapromota ne bayimbi banne ku bivulu byammwe mubadde mumuyitawo okuyimba. Naye omusajja bwe yalowooza concept ye n'agamba kaŋŋende mupushinge addengu ne bakanya miliyoni 5 n'akwata miliyoni 3 n'azimuwa. Endongo ya Wizo koko wuuno bampita ku Africana ku ssaawa 6 nga baggaddewo emirimu abamawulire mwaliwo nga b'ekifo basibye emiryango URA eri egamba tajja kukola tubanja Nobert ssente z'omusolo n'enzijja ku kifo n'ennyonnyola URA etwafuna meeting kumpi ya ssaawa Nambo bagamba bannange bw'osazaamu shoyono omwana wano oba tobaliriye ssente z'ataddemu mabega. Kakati kye baakola abakulembeze abali mu kutukyankalanya ne bakubira ate omuyimbi ne bamuwaayo miliyoni 3 mu 6 $1 omutwalo gumu. Ekifo kyo zikwata baziwe promoter ono zimuyambeko kozesa show baziwa muyimbi. Omuyimbi ezo sente teyazanjula wa promoter sigamba nti nno yali wakumwanjulira naye event yali owned by promoter nti njagala bana abasajja manti mwaba promoter temumanyi bali mu kulwana naffe baali badde bakubira Nobert bamugamba twagala kupushinga ku show yo bakubira muyimbi ne bakwata sente ne bagumuwa. Kakati Nobert agenda okuva mu show ne wenjogerera bannamawulire sala bagamba bwenti Nobert yategedde nnyo bye mbadde mulaba ffe tubaddemu n'amalala manya erinnya bulwadde wali mutasobola okwagala erinnya neeyambula essaati bamutegeere. Kati Nobert talina ssente. Nobert yava mu show twaddusa na mudduse n'olwalira emmotoka ya Nobert baagiwamba omusajja w'ebyuma wajja ejjambanya miliyoni 2 yawamba emmotoka nsaba big bagamba mu kamera olwaleero. Kakati okuba nti waliwo abantu ababa bazimba amanya mu ngeri y'okubuzaabuza Nobert bwe yava eri ne mumuteeka mu kamera nga tamanyi byakuddamu n'akyamuka n'agamba nakoze kubanga ekifaananyi kyalaga nti akoze eki akoze talina yadde siringi 2. Ye ne bwe yali badde nga abanjibwa omuntu bamubanja bakuba mukube nti gatisi za Wizo kwa n'okyapa omusajja n'otalowoozaako mu nti maze emyaka meka nga sikolayo concert. Olwalira abayimbi abali wano nti bwe kibanga concert zikola nnyo lwaki temuzeekolera? Kwa you're not risk takers. Ffe ebintu byaffe babitutte tuzzeeyo mu bwavu buli obuwunya n'okuwunya because of you. Naye ekyo kyali kigenderera era kye twakoze ng'olukiiko twafunye meeting ne tukkaanya twalagidde lawyer waffe wa federation tufayiringe tugenda kutwala Wizo mu kooti. Abatulaba n'abatuwuliriza tusiimye okutulaba. Amanya gange nze Juma Balunywa nze mwogezi w'ekitongole ekitwala ba promoter mu ggwanga. Wano ndine omukulu deputy coordinator w'ekibiina ekyo ekitwala ba promoter mu ggwanga nemba ne director of operations mu kibiina ekitutwala. Nine koko awo member ku lukiiko olufuga olwa federation ya promoter mu Uganda. Ensonga lwaki tukyaddeko wano lwaleero okubayita okukola state of the nation twagala kubabuulira nti nno waliwo embeera eyagguse mu industry yaffe. Ekintu kino kizze kitulya mpola mpola naye nga ffe abamu abagezigezi tubadde tukiraba
nga bagezaako okutukugira mpola mpola okwogera ebintu bino. Kyekiseera tuveeyo tubulire public embeera bweyimiridde ne wawe tulaga ku nsonga za entertainment industry. Ndowooza abannayuganda olunaku lw'okwosajjo mwenna ku mitimbagano ne ku TV mwabadde mulaba nga abayimbi ennamba nnene nga bagenza okusinkana omukulembeze w'eggwanga ogutali musango. Tusaba kubategeeza nti naffe bapromota twabadde tukwatiddwa nga balututte eggulu okusisinkana omukulu chief government listener wa OWC General Salim Saleh. Ekintu kino kyabadde kitegeke lwakuba nti tetwasooka kukitegeera kumanya nti kitegeke. Bwe baatugamba nti tugenda kusinkana General Saleh baatuwa date yanga 15 omwezi guno, era ffenna ne twetegeka bulungi. Bwe twetegeka obulungi akweri emirimu yazze n'ekyuka abruptly ne batugamba nti omukulu tagenda kusobola kubeera tujja kumulaba ng'ennaku z'omwezi 15 nga 21 ne tugenda nga 21 okumusisinkana. Emabega mubadde mulaba nti tubadde n'enjawukana nene buli tubaayo okuba n'ekyetukola ekyokwegattira ewamu nga tufunamu muffe bannaffe abaleetawo ensasagge ne wesanga nga aletuzeemu tusasise. Emabegako nga batugamba okugenda abayimbi gye bali kati mumanyi mwenna nti nno ffe twasookayo. Ekifaananyi kye baatuwa nga tugenda okwegatta mu kifo ekyo twagenda bapromota bonna mu ggwanga kyakulaba nti tusitumulayininga omulimu gwaffe gutegeerekebwe era gutambule bulungi. Ba promota bangi twali tetukwatagana nga mulaba nti mukulu wa Bitex takolagana na Balamu, takolagana na Keti. Olw'okuba tuli basajja abakola business twaddira enkaayana zaffe ne tuziteeka wabbali ne tusalawo tugende twegattire wamu olw'obulungi bw'omulimu gwaffe gusobole okutambula. Unfortunately abakulu si kye baali baagala. Kye baali batugamba ni mujje mwegatte tusobole okuba gavumenti ebaliko organizinga mutambule, si kye baali bategeeza. Baali bategeeza ekintu kirala nnyo. Kuba bwe twamala okukikola bennyini abakulu abo era baafuna abantu abamu muffe abajja ne batabangula omukago ogwo gwetwamalamu ebbanga lya mwezi gumu ne tuddamu ne tusasika. Tukitegeera luvannyuma nti bwe bamala obbikola bwe bati bakwata mukulu Balamu gwe twali naye ng'omukulembeze waffe kye bagamba nti ono aliko ekizibu ne bamukwata ne bamuwa minisita. Kyebayita tulina mu lulimi wano olukola emirimu kyebayita okujja mu muntu w'amagumba okumunafuya. Bamutujjamu ne bamuwa minisita era mugamba kati gwe sirika. Tuba tuli awo n'atukubira najja n'atuwandikira ebbaluwa n'atugamba nze bannange kati sikyasobola kukola mulimu guno bampadde obwa minisita kati badde nsaba ndizayininge. Mu kiseera ekyo twali tulina enjawukana nnene wakati wa ekibiina kye twali tulimu twali tukoze ffenna ekyannaffe n'ekibiina ekyagunjibwa omukulu wa Bitex ekya FUPA. Mukulu wa Bitex mu budde obwo yali atambudde ng'agenze eggulu okulaba Jeno bwogeraganye ku nsonga ezo n'amugamba bwana Bitex sisobola kukulaba ng'ekiwayi ky'ababalunywa ne ba Bitex ne ba Balamu bali nga tekiri wano. Gavumenti yetakakola nammwe nga mulina eddoboozi limu. Mujjukira bulungi mukulu wa Bitex yali alayidde okukomba kwebaza eriibwa tetaliddamu kutuula wali Balamu, wali Emma Serugono, wali balunywa n'abalala. Naye olw'embeera ey'okuba nti nno twagala okutambulira awamu ffe twagamba nti tukola bizinesi. Tusobola okukola bizinesi nga siri mukwano gwo naye ne tukola bizinesi ne tugatta. Twakkiriza era ne tukonvisinga bannaffe abaali banyiiza ennyo olw'embeera eyaliwo ne tubagamba please mukakkane tukolere wamu. Ne tuddamu ne tutuula n'ekiwayi kya Abitex era twavaayo ne wayitibwa Apex Body. Bwe tumala okwegatta ne tukola Apex Body nga buli omu asigaddeyo mu kibiina kye. Ne tugenda ministry etutwala oba gye tubadde tumanyi nti yetutwala ne tuteekayo empapula zaffe kati twasazeewo tujjewo biri byonna twegatte tutambulire ewantu wamu. Ministry kyeveeka tutema nti naye nga tetubamanyi.
ne tulowooza bya lwali ne tubagamba bulijjo tubeera wano nammwe era nga mugamba nti bapromota baffe kubanga tupromotinga culture. Minisitule netugamba nti tetumanyi mu structure zaayo temanyi kintu kibayita promoter. Kyetuva tuteekawo initiative ey'okulaba oli omukulu general eyali asinga okumanya ekintu kino n'atuwa appointment gye nabagambyeko nga 15. Twagudde bugwi mu lukwe nti eno yabadde set up ey'okukyusa meeting eyali appointment ye 15 ne bateeka ku 21 nga baddidde mukulu Edirisa Musuuza Kenzo president w'abayimbi bamutumya akunga abayimbi bonna baayina abatwale ewa president ogutali musango kubanga president buli muntu asobola omulaba. Kati ne bakwata fe ba promoter ne batuka nti kati omukulu n'atuwa appointment bwe twatuuse ewa general olwo batwawudde omanyi okukwata ebintu bibiri ebikolereramu n'obyawula booti. Bwe twatuuse eyo bino bye twasanze omukulu twatuuse ne tumugamba ssebo twagenze mu ministry nga tumaze okulaga ntwegasse tutambulire ewamu tufune line ministry yaffe mwe tusobola okutambuliza emirimu gyaffe kuba ebizibu bingi tusanga nga tukola guno omulimu. Kyatubuuseeko nga naye atugamba nti bannange nze sibalaba mu system era n'asobola n'okufuna obusobozi obukubira director wa UNCC essimu akonfaminge nti nno atumanyi. Omukulu kyakonfaminge nti tamanyi yo kintu kyebayita promoter mu structure n'awamu era naye yeewuunya bwewuunya nti yatulabangako awo ku lubalaza lwe ne tumugamba naye mabega we tuvudde twatambula nammwe n'obuyambi omu badde bujja badde buva mu ofiisi yo mbadde mukikola mutya nti tubaali tukikola mu bubenyi bw'amateeka mwe muli awo muli bakireereesi tewali wemugwa. Bwe twagenze into discussion fe abamu emitwe gyaffe myozeeko tugatta mangu. Mu statement omukulu ze badde akola yayogeddemu ekigambo kye bayita data nti nno eggwanga terikyetaaga bivvulu bino ebyokuba ni mujje mukuŋŋanya abantu batuule awo kinywa mu bakuba endongo. Ensi yagenda vakyo so kati abayimbi tetukyetaaga bakuŋŋanye bantu bangi mu kifo twagala babeere eyo bakolere nga agenda mu studio n'alikodinga concert ye abantu ne bagiraba ku masimu. Kati fe abayogezebwako ku bwongo kino kye tutegeera government erina fear mu bino bye tukola. Nze omu ku baali bakola City Carnival mu kibuga ensonga ze bawa KCC nga government ebaninga Carnival si kubula kwa sente naye bagamba insecurity nti enamba azeeze zijja mu kibuga nga abantu bayitirivu bangi bakuŋŋaanye emitwalo 10 singa wabaawo ensasagge yonna ne bagamba twagala kusimbula kugenda ku State House musobola kubayimiriza mutya. Yensonga eyajja essanyu ly'abannakampala mu kibuga abaali babeera nga bafuna olunaku lwe baali batambula mu Carnival ne banyumirwa ekibuga olw'okuba nti gavumenti eyagala okwenywereza mu kifo weeri teyagala bantu we basobola kuva ne basimbula kyaggisaawo Carnival. Ne tulowooza nti biri awo bwe kyazze kufa omulimu gwaffe gwe tukola ba promoters gavumenti yamanya yali temanyi nti omuyimbi oba ebivvulu bimplementingibwa promoter yonge emanyi nti omuyimbi Kenzo bw'agenda wali ng'ayimba nga abantu bakuŋŋaana. Mu kunoonyereza kwabwe baakitegeera nti omuyimbi ono omulimu gwe gwa kuyimba na kusasulwa. Waliyo omuntu oyo abeera emabega apushinga ekintu ne kifuuka vibe ne bakuliyetingawo olutalo naye baaluleeta lusabike. Fe abatunula ewala twalulabye lwajja bwe ruti baatandika ku bbaluwa ya poliisi mwenna abakola ebivvulu bbaluwa eyo bw'ogenda n'osoma details zaayo eneutralizinga mbeera ya bantu kuwera bajja ne bakusaba ebintu nga tosobola kubireeta mu kifo. Kati olwaleero nga nina event wano wemutudde gye mulaba olwaleero nga bakugamba netaaga mbe n'embwa netaaga ndete fire brigade netaaga ndete ambulance netaaga nsasule abapoliisi buli muntu emirundi ebiri ntya nti ngenda ne bakola assessment ku poliisi ne bagamba event yeri ogisubiramu abantu bameka n'obagamba nti nsubiramu abantu 2,000 kati olina kyava agamba nti abo 2,000 ogenda kutuwaayo emiliyoni 4 za musolo gwabwe. Bwe bamala ogikuwa eyo ebbaluwa n'odda ewa KMP n'alikomeninga paka wa DPC kyava akugamba nti okusinziira ku kyendaba ewantu awo ne bewafaanana si wazibe ebirungi wayinza okubaawo obuzibu nja kuwa abasirikale 10
buli musirikale namukukyajinga esente z'abayagadde ezitaliiko receipt wantu wonna. Bw'ova ogenda okulaba nga expense z'oli mukola zeeyongera nti buli lw'oyogera ku bantu miliyoni emu oba otegeeza abantu 100 oba okyatagalataagala kyeva yawara ejja negamba njagala ompe buli ky'ospendingako. Tunnyonnyola bwe kye waspendinzeeko mu sheeno nobagamba nawadde ow'ebyuma, nawadde owa drive, nawadde asiba bbaana, nawadde ageme enkuba. Kyebaba kugamba nti nno buli muntu yenna tumwagalako omusolo. Ekigendererwa kyakuba nti baddira gwe businessman onafuyizibwe nga bye bakola bye babadde bakola ku bantu abalala abali mu maduuka abasuubuzi kati byayingira wano. Fe abamu ababadde bakola ebivulu binene kitwali kitukendezezza amaanyi okukola ebivulu nga ogenda okulaba nti omuntu asobola okulaba nti olina abantu mu kikaali naye nga temuli ssente. Embeera eno nteeketeeke gavumenti egikola egimanyi okuddira ba promota ebajje mu kifaananyi yasembye egamba nti tewali tteeka mwe mukolera, tetubalaba wawe mugwa, mukola bintu byammwe. Kati abayimbi bano twagala bagende basale badde bave mu bivulu bino ebinene bagende bakolere nga ku TV ne ku social media. Lwaki? Abayimbi nga Bobi Wine, abayimbi nga Kenzo n'abalala bafunye ettutumu n'amaanyi olw'okuba nti basobola okukuŋŋaanya nnamba y'abantu mu kifo. Bakuŋŋaanya nnamba y'abantu nga promota yeewaddeyo n'akwata ebintu bye n'abisinga n'akola buli kimu n'amubulayizinga numbers ezo. Kakati ne kifuula abayimbi ab'entalo okuyingira mu bifo bya gavumenti. Gavumenti kyeri mu kukola kyakunafuya art industry nga etegedde nti ekizibu si muyimbi. Omuyimbi mwangu wa controllinga atya nti omuyimbi bw'ayimba oluyimba lwe bwe babaagala okuneutralizinga bajja kukikolera eyo system bagirina. Naye ono promota fanda akwata ssente n'azireeta ndiko okuleetawo namba ono enkya n'afuuka ekizibu gwe tuba tunyweza. Twafunye n'ekyokulabirako ng'omukulu atugamba nti ate baakitulabula dda. Omugenzi Katolu Bwama yajja n'aŋŋamba nti nno nti yakimugamba 2016 nti essaawa yonna eggwanga ligenda kukulemberwako omuntu nga artist. Era n'atugamba nti baali batubuusizza amaaso nga tebamanyi kati ne batutegeera nnyo era batuliko. Ntwala okulabula eri ba artist be tukola nabo. Ekintu kye muli mu kulaba ekitambula kitegeke. Olwaleero bali mu kutulwanaganya mwalabye ekyapeninze ku Nobody. Gwe bw'otunuulira n'ofumiitirizaamu nti nno ensonga Wizo we yalivudde akwate oluyaku be Nobody yalisinziddewa. N'olwokuba nti gavumenti eri mu creating embeera etulwanaganya wano ffe twetamu bizinensi eyo abadongo balowooza nti bwe bali mu bapushinga bateeka ku level babakwata mu maaso basimyeyo ekinnya ekinene bwe kiti kyebava bakwata omugwa ne bagukwasa musuuza ne bamugamba guugu leeta endiga zo n'agubaka n'agubateekamu ali mu kukulula essaawa yonna tugenda kugwa mu kinnya wali naye bategedde nti katutemeeteme bano abasindika baffe tusindika kati ne bajjako ffe abasindika ne bapuushinga kiri. I call upon all artists abalowooza nga bwe tuli mu kulowooza nti omulimu guli mu kugenda. Tulina program gye tugenda okukola nga ffe tusobola okukola buli kimu. We promoters, we can promote everything that we can. Njagala bategeeza nti tulina project tugiyise State of the Nation. Tugenda kulaga eggwanga lino bwe liyimiridde through art. Si buli muntu eyagenza wa president oba ali mu kusinkana president oba ali mu kusinkana genosale nti mumativu n'ebigenda mu maaso. Bino si byogera nga munnabyabufuzi, mbyogera nga promota nga mwogezi wa promota. Waliwo ekigenderere ekyokuba nti batunafuya okutuuka we tugenda mu kalulu kubanga nze mu bwongo bwange natandise okusensinga nti tuyinza okuba tetugenda kubeera na campaign zino eza gazeti ezigazetinga numbers. Bwe bamala okukwata abadongo bano ne babagira bwe bati ojja kwesanga nga bakugamba nti mubeere n'abantu nga 8 temukola laale kubanga bakimanyi nti abakozi ba laale weetuli
ne numbers ezo amaanyi agazitekawo tugalina. So n'olw'ensonga eyo abapromota bannaffe olugendo lwe twabaddemu eggulu bye twajjeeyo olukiiko ennaku z'omwezi nga Tuesday zigenda ku ennaku z'omwezi meka ku Tuesday tugenda kuba tusisinkana ffenna statement yaffe ng'abakulembeze twalabagamba nti tetugenda kuddamu kukola kivvulu kyonna era n'oyo agenda okwewagula n'akola ekivvulu tugenda kudiringa naawe nga bwe tusobola tusooke tuyimirize ebintu bino bwe bababa tusooke twerwaneko kubanga kibadde kitulya nga tetunazuukuka katwazuukuse. I call upon every promoter to hold ng'ennaku z'omwezi 27 tugenda kuba n'olukuŋŋaana olwa ffenna tusooke tuyimirizeemu ku ndongo eno abakulu nabo tubafumbire omutwe y'ensonga eyo. Ko tugeze ekifo nga kino bw'okiraba kisangibwa kiriko omulyango abantu bagenda okuyingirira ne bakugamba twetaaga ekifo ekyo okiteekeko omulyango omulala singa wabaawo embeera ebaddewo abantu bagenda okufulumira ekifo kisanze kizimbe n'ekikomera ku ekiri ne bagamba twagalako omulyango omulala gwaze kupangisa kifo kyakakadde kamuva bubiri okole ekivulu kyogende ne bagamba twetaagako omulyango omulala kitegeeza ngo tolina mulyango mulala tojja kuteekawo kivulu okuteeriva babakoze eki babagobye. Nze ebyange omukulu byonna omwogezi abyogedde ebisinga obungi naye nze ŋŋamba batisiti bonna bapromota bonna we bali mu ggwanga bano abantu tebatwagala era tebatulumirirwa babalimba embeera eriwo olwaleero bagezaako kunafuya nkyukakyuka kyekibatawaanya olwaleero era omugenzi Katolo Bwama twali naye n'agamba Salimu Sale nti industry eno agyonoonye yeye industry eno eyonoonesola Salimu Sale Museveni asobola okwera namba meka buli muntu yenna agenda okulaba ekintu kyonna nga kikyuse nga kituuse ku baatisiti abo be balimbalimba kubanga tosobola kukwata abantu ba mirundi ebiri n'obaawulamu ekituufu ffe twali tetumanyi nti waliwo ate meeting eri mu State House bakikola kuba eyaffe yali ya 15 kati ne babala nti bali appointment yabwe ya 21 ne bagaka tulina okukyusa 15 tuziteeke paka kuki kwa 21 abantu bano tubaawule tiimu emwedde eno kubanga ekituufu ku byatututte twali kye twafunye bye twagenze nabyo byonna yabiganye ninga ekibadde yeetaaga ffe kutujja mu kibuga atutwalewa atweri atuzanyire ku bwongo era bwe yabadde akuba essimu ojede yakola ngani National Culture Center yasoose kumuwa musajja we yamunonye ku simu ne basooka boogera mu lukyoli oba lukyoli oba lulugwala ne basooka boogera n'amuyisaamu koodi n'agamba ogenda kwogera ne Jeno gweraga nti ebintu tobimanyi nti abo tobakola ki kuba yabadde ajja kwogera nti abantu mbakola ki mbamanyi kati yagenza okuwaayo essimu Jeno ayogere naye amubuuza ebibuuzo bye ng'olwedde amaze okutegera kyagenda omugamba n'addamu nti abo sibakola ki kati ffe tubagamba abayimbi bapromota niwe bakuwadde ki balinnye mu bulamu bwo bwonna togenda kumaliriza bulungi n'abantu bano olw'ensonga bano balina kye batwagaza balina we baagala okubayisa mwe mubayiseewo bamale babasuule tosobola kuddira kaliya ya muntu n'omusitula n'omukuba mu State House n'omusuubiza by'omusuubizizza ate oluusi nga togenda nabbimuwa olumala omusuule mu kinnya y'abantu abamuwagidde okuva mu buto naawe omwegombe nga bamuvuddeko katuyita buli promota yenna waali ennaku z'omwezi 27 tuyina enteekateeka gye tutegese gye twagala obbanjulira mujje mwenna mubeerewo tuyina enteekateeka n'abayimbi abo kuba si buli muyimbi era bamututte waliwo abamu abatakkiriza bibakola ate era n'abo abagenze si bonna nti babikiririzaamu era abamu batandise dda okompuleyininga kyekimu ne federation eyakolebwa si bonna nti abagigendamu bagibeeramu era bambala ne balaba ekituufu ne bagivaamu era weebali era abo abayimbi bonna ttiimu yonna tuli nayo n'abo abagenze abamu si bonna nti bawagizi beeri era baavuddeyo nga balabye mutuufu ekyabatutte tekitwala mu maaso mulimu gwabwe so n'olw'ensonga eyo twagala ffena tubeere eddoboozi limu tulabe nga tulwanyisa bano abasajja tewali kirungi industry eno kyegenda kufuna nga abasajja abo bakyasobola otukontolinga ne bakuyita ne bakuwa obusente n'okyayibwa
n'omala okugwa buli agwa gwe basuula ebbali agwa ne banonayo omulala akola ki avaayo. Kakati olwaleero bagenda kujja mu bantu bagambe tetukyetaaga kivulu kyonna wosobola kuyimirira nopafomingira abantu 1000 oba 10 mmeka kuba yenteekateeka yaabwe. Ono yagitugambye tebakyetaaga kivulu kyonna. Okwate kamera oba oyingira mu nnyumba yo ng'okuba endongo yo omala obiteeka social media nti YouTube ekusasule. Tebakyagala kukola ki bagamba nti yensi yavuddeyo bagenda tuza mu lockdown. Mwe bye mukyamuukirira ne mulowooza nti babayise babasuubiza bakusuubiza kale bakuwadde milioni 5 ogenda zirira bbanga ki era mu bantu eno badde okola ssente mmeka nti omuyimbi omu abadde asobola okukola milioni 5 weekend nakola shows 6 ze milioni za 3 emyaka 2 abakoze ssente mmeka kati wano bakuwadde milioni 2 oba 10 ogenda zirira bbanga ki ne kaliyayo nga bagikoze eki nga bagyonoonye. Mubeere bazuukufu muzuukuke fena tubeere omuntu omu. Abantu abamu bazuukuka nga bazawi n'abasigadde bepasi boogera ensonga eti ba Edi yawe n'ennyimba baziyimbye. Muveeyo mu tulo mujje twegatte tufulumye eddoboozi limu kubanga abayimbi bayina ensonga lwaki bagamba nti gwe omuyimbi tukuyise nga dokita tebamuyise ajjajja b'abantu abasomesa bakaaba lwaki bo tebabayita bamanyi ekyama kirimu mmwe kati kibabatyako mukireete mu bantu mujje mulwanirira abantu n'abantu bagenda kubawagira mujja kufuna n'ebisinga ebiri eyo. N'olwekyo mu bufunze nsaba ennaku z'omwezi 27 buli promota yenna okwetoola Uganda mujje tubalage enteekateeka egenda okulaba nga industry yaffe eyimirirawo. Neyanzeeke Ampongole Director Operations olukiiko olukulu olufuga bapromota bonna n'abategesi b'ebivulu mu ggwanga. Nze nja kutandikira okwewuunya kwe nalabye olunaku lw'eggulo nga Jenosali Musale kuba nze saayogedde ekigambo ne neetegerezza. Jenosali Musale yagambye titwakuba eŋŋoma ne tusanyuka nga mwegasse ku Sereni Shoot emutundwe kubanga bapromota maali mufunye eddoboozi ki limu. Bwe yamaze n'agamba nti bapromota gavumenti tebamanyi temulina kye mwali mugikoledde ne mu ggwanga musaana kuvaamu. Naye nga yatutuuza ku Sereni Shoot yali Madamu Esther ontegeera bulungi Madamu wa Jenosali Musale OWC balooya ba Jenosali Musale betwali tutudde nabo. Kakati kye neebuuza essanyu Jenosali Musale ne gavumenti lyali efunye tiimu ya Balamu okwatagana tiimu ya Bitex yali afunye essanyu nti bano abasaanwa okuva mu betutamanyi mu ggwanga tusanyuse kubanga beegasse nga tebalina mugaso. Ekyo kimu. URSB yaregisteringa buli kampuni ya promota ina mu ggwanga. Yaregisterinze Apex Boarding. Era obukulembeze bw'abapromota bwe bwagenze eggulu. Naye yagambye nti sibamanyi sibalabanga naku. Ekyo nenkyewuunya. Kakati ku ssaawa eno bwe kibanga abayimbi abayitiddwa mu State House ffe twabazimbawo ne tubapromotinga ne bafuuka abayimbi ab'amaanyi kuba bayise mu ngalo zaffe nimbye. Era ababadde bwebabuuza bw'atayogera Balumya ajja kwogera Emma ayogere Bitex ayogere Bajjo ayogere Balamu Keti n'abalala bonna bapromota. Naye yagambye nti mu institution yammwe mwe tetubamanyi. Kakati kiki nazudde Bobi Wine bwe yajja mu kuvuganya kuno najja mu bintu bino twali tulowooza zze nga abavuganya abalala naye bwendaba Bobi Wine ono atuleetedde agamba avuddeko oba nkiyite kiki ekizibu n'abaali bakola emirimu gyabwe nga bapromota kati bali affected n'abayimbi boolaba be bayise ate be basinze okubeera mu buzibu kubanga bw'omala akuyise okuwa ssente alina condition z'akuweerako tayinza kugamba nti kakati nga boze Kenzo milioni 2 ziizo 3
n'obukulu nawulidde abamu babufunye obukulembeze byebimu ku ye tayinza kubanga bwawaayo ssente talina byayagala byemukaanyaako naye byemukaanyaako kiba kitegeeza bimalawo bumazi bizinensi yo. Kakati ku ssaawa eno nze kyemmanyi obulungi toyinza kuddira promota ku magezi ge tulina n'olowooza nti ojja kukwata bwoti otuteeke wano kubanga jjo olukiiko lwabadde minisita ya gender UNCC baminisita bekikwatako bonna babadde communicated mu meeting ne bakakasa nti bapromota tebali mu system ya government wantu wonna n'agamba naye kakati kyengenda okukola ndaba oba nsobola banyiganyiga mu bulimi eno mubeerenga ate obulimi oli n'agamba olimi nedda tukole tutya ko oli nti kakati oba bano abasuubuzi bano tetulinawo kagaapu n'agamba nti ate mubasuubuzi ab'ennyaanya nga tebakkiriza ab'ennyaanya kubanga ate w'ennyaanya ye ate mu gavumenti emumanyi naye kakati ono promota ono kyetwali tumubuuza nti ate abayimbi ko ye bba abayimbi mbakola ki mbamanyi kakati bano abapushinga abayimbi okufuuka ab'amaanyi n'okuleeta abayimbi abapya gavumenti yakoze olukwesikwesi ebajje muki tulabe abayimbi abalala ab'amaanyi abakola ki ne munene toyinza nno okuyimiriza bintu bya Katonda zikyendowooza kakati maliriza bwe nti nze byange bigenda kuba bitono kuba nabifunye bulungi byonna tewali akiŋŋamba nakimu nze nakyetegereza kiri ekintu kimu kyetusobola okukola kyonna tugenda kukikola gavumenti etegeere kubanga wetugwa emanyiiwo toyinza kubanga nowandiisa mu URSB kampuni yo Balunya Promotions Abitex Productions ontegeera kati ate gavumenti negamba wadde nakuwandiisizza naye munnanga ate emirimu gy'ogenda okukola sigimanyi URA yatadde ebanjawo kati bapromota waliwo ababanjibwa miliyoni 2 nti bagesinze mu bivulu byabwe ebivulu byotegeka katukubanja bweti ate toyinza kubanga omumanja nga kyenkola tokikola ki tokimanyi kakati ngenda kuz'omwezi 27 ku Tuesday bapromota bonna abadde tebannakitegeera bagenda kukitegeera ku olwo naye gavumenti egenda kumanya ku olwo ki kye tuteeseteese kubanga tetusobola kubanga tukola nga n'abayimbi be muyina eri ffe twabazimba kati ate ffe ababazimba n'ogamba bo sibamanyi kabave mu sisitimu kasita nina abaki abayimbi nze ndowooza nti ekyo gavumenti yakibaze bubi era tekigenda kusoboka naye nga 27 bapromota mwenna ate n'abayimbi ontegeera bulungi kirungusi bulungi njagala kutegeeza eno issue olutalo lwe tulimu sirwa promota lutalo lwabayimbi lw'ensonga nti mwenna abayimbi abali wano mwenna ndoza 80% mwali mukozeeko ne Balunywa oba n'omuntu omulala kitegeeza nti tukola business nzija gy'oli nti okumanya nti Abaganda bagamba sebusiru bwa njoka omuntu bw'akunnyonnyola nti akati promota ono mubi nnyonnyo tumwetaaga naye nga omutwe gwe gwerabidde nti gwe naguze miliyoni 6 concert yo n'enkutwala ku Freedom City n'ofuna numbers ekifo ne kibooga ne wajjula ndeetera bapromota abalala abasigadde ebbali okugula show ze muyita extras n'ebbeeyi n'ogirinnyisa gw'abadde agula miliyoni 3 n'obanga ogula miliyoni 4 oba 5 ng'olunaku lumu olwa Christmas olwa Easter oba lwonna bakugula ku event sinnya olw'okuba nti no Balunywa yateekayo omugongo wali n'ateekawo amaanyi numbers ezo ne ziwera kati obwongo bwo bukulowoozesa bakugamba nti Balunywa ono mubi ogenda ku YouTube ogire bano abasajja basooka okugyawo embeera eya sente abayimbi lulye mabega ab'emyaka gyedda sente bazifunanga mu teepu omuyimbi wayimba oluyimba bagenda mugwa teepu y'emiliyoni miliyoni 5 n'agira bagenda okuziranga abantu bayingiza sente eyo ne basooka bakinafuya ne bagati kati nyimba za bwereere ne batta system ne bidda ku nyimba anti koreka mu sente balugule kati essaawa zino ne tubanga twaddayo ku sente kuzijja mu bivvulu nti a number of artists abali wano bonna bakamiliyoni abali mu Eagles Basemakula sente zaabwe n'obugaga babuze mu bivvulu kubanga tewabaddewo soosi ndala ate nga ffe tubikola ba promoters kati bakugamba nti ebivvulu bino bibi mbagamba bwendi nze nalingiza mu kadirisa
etteeke n'engimanya buli lwoweza nnamba y'abantu abakukubira enduulu mbunzaali enisikini bwe mbira abantu baleeta amasannyalaze bakuneutralizinga kukuggyako masannyalaze bakugambe nedda gamanyire mu kisenge bino bye mwesiriwaza ne viewers emiliyoni 4 kati gye bakuvuga bakutwala bakuggyeko abakukubira enduulu kubanga osobola obbagamba enkya nti kati mumanyi ti tuli mu kivu naye embeera neesusse tukole ekyekenya kati obwongo eyo gye babututte they are neutralizing your mind through other people fe nga bapromota tugenda kukikiza ate ffe tuli bagasi government ffe tuli basajja babatisa musobola okuzala obwongo bwabwe mwe mulowooza nti buli muyimbi ali awo yategedde kye mwategedde mwe mulowooza nti art industry endala abalala bakola ebirala tebaliiyo olwaleero ennaku ezo nakola akajjampuni abayimbi twakozesa bala simu TikTok simu mwatambuza ebiteeteeyi ku social medias nga buli mwayagala kulaba ebyo bintu kitiza nti we can create something tusobola okuteekawo embeera yonna ne tuzuukusa ebirala bye mutannamanya tusobola okubizuukusa don't push us ku kisenge ekyo kituufu mwebale nnyo jawabiddwa mu lukiiko lwaffe ensonga ya Nobert yatuukawo nga tetuliiwo ng'abakulembeze twali yaggulu ne batukubira ne tugoberera ebyali bitambula olwaleero ffe tubagamye ntumanye ebigenda mu maaso ne gavumenti ebyo bye mulaba eyo setup nti gavumenti olwaleero kati kambawe scenario mwenna mwena gye mutaategeera about Nobert show ya Nobert mu kubeerawo omuyimbi promoter yafuna kirowoozo kigamba nti naye omusajja ono ng'aludde okukola bwe ngenda ne muteekamu ssente ne mpushinga tasobola okufuna sympathy pointi yamugitegeera kye bayita promoter n'agenda n'amusanga musajja gye yali olwaleero wizo bw'abanga alina obusungu nti abanja miliyoni 5 njagala bannayuganda mukwatibwe ekisa abaddewo nga muzimuweerawa nga tebakoze concert ngenda kugendawo wizo abadde abeera wali wasula mu kigagga nga mumanyiyo abagamba Nobert yabadde mutuufu okubwa namwe bapromota ne bayimbi banne ku bivulu byammwe mubadde mumuyitawo okuyimba naye omusajja bwe yalowooza concept ye n'agamba kaŋŋende mupushinge adde engulu ne bakanya miliyoni za 5 n'akwata miliyoni za 3 n'azimuwa endongo ya wizo koko wuuno bampita ku Africana ku ssaawa 6 nga baggaddewo emirimu abamawulire mwaliwo nga ab'ekifo basibye emiryango URA eri egamba tajja kukola tubanja Nobert ssente z'omusolo nenzijja ku kifo n'ennyonnyola URA etwafuna meeting kumpi ya ssaawa nambo bagamba bannange bw'osazaamu shoyono omwana wano oba tobaliriye ssente zatadde mu mabega kakati kye baakola abakulembeze abali mu kutukyankalanya ne bakubira ate omuyimbi ne bamuwaayo miliyoni za 3 $6 omutwalo gumu ekifo kyo zikwata baziwe promoter ono zimuyambeko okukozesa show baziwa muyimbi omuyimbi ezo sente teyazanjula wa promoter sigamba nti nno yali wakumwanjulira naye event yali owned by promoter nti njagala bana abasajja manti mwaba promoter temumanyi bali mu kulwana naffe baali badde bakubira Nobert bamugamba twagala kupushinga ku show yo bakubira muyimbi ne bakwata sente ne bagumuwa kakati Nobert agenda okuva mu show ne wenjogerera bannamawulire sala bagamba bwenti Nobert yategedde nnyo byembadde mulaba ffe tubaddemu n'amalala manya erinnya bulwadde wali mutasobola okwagala erinnya neyambula essaati bamutegeere kati Nobert talina ssente Nobert yava mu show twaddusa na mudduse n'olwalira emmotoka ya Nobert baagiwamba omusajja w'ebyuma wajja ejjambanya miliyoni za 2 yawamba emmotoka nsaba big bagamba mu kamera olwaleero kakati okuba nti waliwo abantu ababa bazimba amanya mu ngeri y'okubuzaabuza Nobert bwe yava eri ne mumuteeka mu kamera nga tamanyi byakuddamu n'akyamuka nagana nakoze kubanga ekifaananyi kyalaga nti akoze eki akoze talina yadde siringi 2 ye ne bwe yali badde nga abanjibwa omuntu bamubanja bakuba mukube nti gatisi za wizo kwa n'okyapa omusajja n'otalowoozaako mu nti maze emyaka meka nga sikolayo concert olwalira abayimbi abali wano nti bwe kibanga concert zikola nnyo lwaki temuzeekolera kuba you're not risk takers ffe ebintu byaffe babitutte tuzeeyo mu bwavu buli obuwunya n'okuwunya because of you naye ekyo kyali kigenderera era kye twakoze ng'olukiiko twafunye meeting ne tukkaanya twalagidde lawyer waffe wa federation
tufayiringe tugenda kutwala wizo mu kooti then ebisigadde tujja kwejajingira eyo yajja kutuvunaana okubanja tumusasule ebbanja then naffe kubanga kijja kubeera kajeregerero musange nga bana basajja bali mutunafuya okulaba nga abatalina buvunaanyizibwa mu ggwanga lino. Yes. Tandike kutuve kisembeyo ekya Nobert nti buli kivulugo kituddemu akubira jjengo n'amusika mu kusente n'apenye n'amusika mu kusente oba ensonga yalooza temulina makulu kubanga sente yaziteekamu. Saagala kulowooza nti buli akola nze nga tazimpanga ate nze mumanyi nnyo asobola okugamba nti balonyo yakola ekivulugu ejjeno ne muwaayo ebyo ebintu byemuwulira omu biba biboozi ebyo biba biboozi bya tikitooko nti buli kivulugu jeno kyakoze abakitaddemu ssente nedda. Ekirala ayagala nnyo musaba ayagala nnyo tubeere babbeega naye tumusuubiza fe tuli basajja abakozi ba nsimbi ate tumanyi ki kyetuteekamu so tetujja kumusabiriza. Mpozi n'okwongerezaako ku ekyo kituufu ayinza okuba kati industry eno balinamu abantu baabwe sisobola kugamba nti abawo batabawa ekyo kiri eyo gwawa naye gwabawadde omu asobola okubeera nga muntu we mu 100 tasobola kubeera nga tebalinamu ki jukira buli omu bayingirawo dda kati asobola okuba nga lyawaddeyo ababiri kubeera kituufu waliyo ababeerewowe nebye bakola byonna nga ssente oluusi bazijjewo naye si ffenna fe abasinga obungi fe tutunuulira mulyango tunoonya ssente zaffe yonna gye tuzijje ne tugenda tutegeka abayimbi baffe. Mpozi akasembayo guno omulanga ng'okubira eyeyita Jeno Sali Musale simuba Jeno abeera atya tukwegayiridde va mu industry yaffe wagisangawo leero gye girekawo naye twagala ogirekewo ng'omaze ogidibaga nga butandise ogikola byonna sayansi yenna ava wuwo gwe weefuula nti omanyi buli kintu tukwegayiridde tuviire mu industry yaffe kuba tolinayo wadde kyogiyambye okujjako ogivuluga tukwegayiridde giveemu genda mu bintu byammwe bye mwakola oba bwe mwali temulwanirako okujja kutereeza industry oba buli kimu kibalemye kubanga bwe mwali muva mu nsiko mwasuubiza okuba temwali music mu byaga mu kutereeza naye bye mwayogerako byabalema kati mwefuula nti ate mujja kutereeza kino kye mutayogera nako bye mwasuubiza abantu abaaliwo ebiseera ebyo temubakolerako wadde naki n'ababalwanirira okubaleeta temubayambanga muleme kwefuula banunuzi baffe tusooke mununulwe bali bwe mwasuubiza ne bwe mwalwana nabo tukwegayiridde va mu mulimu gwaffe togudibaga mugende mudibiga ebintu byammwe ebyamagye byammwe bimumanyi ebyaffe mubikole ki mubiveemu mutuleke tukwegayiridde ne banno bookola nabo bye byange.